Simanyi oba ghetto z'ennaku zino zaakyuka ne bwe ziba nga ze ziri ez'edda. Fedda olutalo lw'omu ghetto wawangulanga olutalo lumu oba n'owangula fight emu, eyo yali tekwewanisa eba baali tebakuwanika. Mu ghetto oluwangula lumu terukuwanisa. Ate ffe edda we twabeerera mu ghetto koti yaffe yabeeranga mu masaŋŋanzira kuba kaseera konna walowoozanga ono mukubidde wano e Bunnamwaya naye enkya n'ayita ntya mu ngobe, ono mukubidde kasenge B naye kasengedde kasenge E n'ayitawo ntya. Naye nze mmanyi Pallaso ebiseera bye bisinga owangalidde mu kibuga, ate abaana ba alien bazzeemu buzi. Bakoze ki? Bazzeemu buzi. Nekyemmanyi naawe obudde buno wooli akatengo okawulira, akalira okawulira. Muganda wange nze nga Pallaso sikuyinaako buzibu because oli kyali wange. Alien skin ate oyo si kyali wange. Alien skin si kyali wange wabula oba gambe yenze because tizinayitana nnaku bbiri by the way ku Sunday lunyini alien skin yampadde show ekakiri wano. Gwe wali onkoledde ki? Yesi ekyo tuba tukivuddeko. Abaana ba ghetto mu abantu ababonyebonye mu ggwanga muno abavudde mu ghetto be basinga obungi. Ekyo wali sose n'okirowoozaako. Ekyokusatu, tozannyiranga ku muntu ng'amaanyi ge agasinga bali mu bantu ab'ekyawa. Muganda wange Pallaso mukwano gwange nkubuulire, tozannyiranga ku muntu ng'amaanyi ge gatandikira mu bantu ab'ekyawa ate ne gava mu bantu ab'ekyawa ne gajja ne gabuna mu nsi yonna. Wobanga ogenda oggula ennyama y'omutwe osookanga kunyiga ku gugwo. Wowulira nga mulimu nnyama n'ogula, ne wowulira nga temuli nnyama n'onyiga ku mutwe gwo bwoti n'owulira nga omutwe gwo teguliimu nnyama togula nnyama ya mutwe. Kati Pallaso osookanga kulowooza nga tonnakola kintu kyonna. Onfuna bagamba sibajja okwotaasinga nnyinimu ensitama. N'olwokubiri zimba nnene takuteerako mukwero. Bano abatubeera wano ku bbali wano bakujobisa ne bakupika n'owulira nga osobola n'okunuula kawagga bbunwe naye nga waakawaani. Gwesooka weebuuzeemu. Megatron Koli oyo ndo bamuyita coach Kawagga era nga ali ku national team ya boxing wano mu Uganda. So yavudde nabanga ayogera ebigambo ebyo. He is not happy anekikole kyakoleddwa Pallaso era abadde mukambwe nnyo. Alina statement gyakuzaawo nengamba lunaggwa luno jjukira nti bakickboxer abasinga bava mu ghetto. Baghetto era baghetto kyasinze coach kumimu byatangazizza yagamba nti fight emu mu ghetto oba win emu jo winninga ku mu ghetto oba to wininze kuba abamanyi bulungi nnyo entalo za ghetto. Owe Kawempe buli we yakubanga owe Makindi nga mukubidde Kawempe jjukira wayitaayita muyitaayita naye ajja kusanga e Makindi tebapowa akusanga ewalala. Kitegeeza nti wini zina kubanga 3 bali okukkiriza tidda kituufu abasajja batusabula. Kati Pallaso bino bye yavuddeyo naganze ngenda fane chepe zange ennyota era ojja kufa ne chepe amatiri bonna. Ekirungi ekyokufa teyakyegaanyi yakkiriza nti saawa yonna gy'alaga waliyo okufa. Kitegeeza ono coach Kawagga eyatendekanga alien skin Ebikonde. Coach Kawagga babokisa bangi abayiseeko mikono gye bamumanyi. Olaba kyamukutteko yalabye ng'omuntu gwe yatendeka bamuyisizaamu nnyo ag'empuuta. In fact takoma ekyo wabula alien skin abeererawo nnyo abasajja abo abaghetto kuba coach Kawagga wangalira side ze Kakiri eyo. Era ne ku Sunday yaliko naye yamuwa show. Okitegeera ategeka obuvulu bwe nga bw'obimanyi kati alien skin yamuwa show. Kyovola amuyiriddewo bode. Kyovola bagambye nti Pallaso mukwano gwange naye ono bayenze.
kyekiti mwamulabira okitegeera kati omusajja buli wabeera n'abantu abali mweyo perspective abamulabira mweyo perspective bangi abo abasajja kasita bavaayo nga bakooki Kawagga bakooki Mayanja bano ab'ebwayise okitegeera ne bavaayo ne beekubira side gwe giba gyewonye kuba balina se amaanyi nnyo mu geto era tosasala wa geto youth kuba luno olutalo tubadde tulaba nti lwali enisikini naye lulina abantu abanene aba influencer mu kulwana mu violence si mu kulwana kuba violence obutafaali obiki n'olutalo lw'ebigambo kuba nze lumu nali mpitakawe bwayisaawo gundi yafa ddi onakuba ebikonde mando yafa 2 ennaku zomwe zaali mmeka ennaku z'omwezi ndowooza zaali nga 28 abaana baweranga ebitaano abakola ensasa gaawo muganda kati kyebakola era eggaali yatambulamu nga bakubuuza ani yasse mando atanaani basabula atanaani so kati kyebakwata bakwata kando ne bava ku bitaala eno ku Bomb Road ne bava eno ku bitaala neno okukidde ekalero ne bavaayo kukiddeewo ne bavaayo nga naye lwakuba baba bakakkamu nga bakuba bintu byabwe babakamu nnyo mu bantu b'omu kitundu kuba kakati kasita otuukaawo mu bwayise kawempe ezo zonna ziba geto era buli muntu bamulabanga geto kuba kati nze kyennatidde omuwagizi ono wa Pallaso ayagala okugenda awagire ng'abasajja bewera bwe bati no kuba kakati yo omuwagizi basookamu kuba psychologically okitegeera kuba abawagizi abasinga tebaagala nze banna siyinza kulinnya yeeyo owulira ebigambo by'abantu abasajja bakambwe bazibu gwe waŋŋamba ekivulu kya kamiiri bakuba omusajja ng'okola ki ng'oli awo olaba omanyi nze mwana sibeera nnyo mu bantu abo abangi abo era eri baaka stage seeteekawo ndi munafu n'awummuza bulungi nnyo bodi ng'abantu balaba ate kati abantu baba bakuba bannange abaana ono nga bakambwe nno okitegedde kati ekisooka bino ebigambo bye bawaga Pallaso alina okubeera calculative n'abali mu kivulu kino okitegeera ebigambo bino byokka bye boogera ako kamwenda bayinza okukassaako naye ekirala kiki kye basitiikinga mu bwongo bw'omuntu ono buli agenda bazibe makubo okwakana nga poliisi eyiga akwekubya amasasi oli bwagamba nti ekivulu kiyinza obutabaawo kiki kyaba atadde mu muwagizi wa Pallaso ekivulu bano ba poliisi nti bagenda gaano mu baluwa egenda mu maaso baba KCCA nti bagenda mugaana ekivulu okubeerayo akigaana mu mateeka yaba ayina ensonga olulimi lwabayogeza lusigira bulungi nnyo mu Nakampala agenda okwagira Pallaso abantu abasinga ebintu babirabira wano bwe bati nga we tunajja wano tukola story ya oba yaani omuntu n'agiyisaamu amaaso n'agirabaawo nga mpewufuufu naye statement ziba ŋŋumu nnyo bino ebintu kino kiyite aganamawulire gali haadisemu kuba mawulire gano kati teebereza senga Pallaso yabadde n'ekiso ku busungu bwayadde nabo kuba yakuvuddeyo n'akola apology egamba nti nabadde n'obusungu obusungu obuteeka otya ku munno oli ku kiti kyowambagatanya empi kuba kati okwata ekiso n'okimusala n'afa ogenda tunyumi omufu awoza n'omulamu oba ofudde Mozart Radio yafa mu bintu ate n'ekirala boba omutidde bantu abadde bamwagala abamukkiririzaamu nayo tebagenda kuleka ganja osooka ne weebuuza nti omuntu ono for example kubya the skin god forbid afudde bantu bameka abalya kwaliini bameka ye bameka abawulira alien ne bawulira ngo obulamu bwabwe butebenke nze njagala nnyo oyo alya kwaliini oyo okitegeera DJ owa radio n'azikuba bano abaana abamutambulirako abageto okitegeera kuba ye Pallaso mu bintu bye badde ajuliza yabadde agamba ffe tujja bakuba mu bumenyi bw'amateeka ate ne mateeka gavumenti ffe gavumenti mwetuli nnyo mu gavumenti obiwulira gw'obikola n'olowooza nti bw'oba onaayimba ekasokoso gavumenti ye n'abaayo okitegeera kuba omwana kuba eccupa muganda wa olina okufeesinga repercussions ng'ebijjukira toyimbira gavumenti oyimbira abantu oyimbira bantu bano abantu Pallaso abeetaaga eri akavulu si buli kavulu nti security egenda beera malidaadi mu byalo eyo gye muyimbira ziba security bayinako ng'oli ataddewo abavubuka beeyesiga ab'ekyalo then ne badeployingawo n'abapoliisi nga 5 abo bapoliisi abaana nga basazeewo kulumba eyo kukolako bulabe teri agenda kugira kutaasa kyakubiri alien skin mu kunnyonnyola yagambye mbu bano baddoogo ba Pallaso babadde beefudde abanyiivu baagala suula baana kuva waggulu Kilina baasizaasiza amacupa
basiza amacupa baga kwagudde abaana obuzibu bwe nnina kwaba abaana abawuzibwa obunyama bambi baba baavu omala okukola efujjo omusajja n'akusimba emitwalo 5 ganja mu Uganda emitwalo 5 okoze efujjo okubye munno olumu omusse oli afunira mu miliyoni ze n'ekivulu kino tukyali ono tweyogeza gundi bamujja mudda ayina fuba nnyo ajja osendeza balamu kyova balamu yeeviisayo ne statement ng'omusanga agukuba wa Pallaso. This was uncalled for kuba naye protectinga kintu kye kuba nze kyemmanyi bwe baba bamusasulako nga tebannamumalayo bamusasulako 75% kabulako ke katono ennyo oba bisaze oba tebisaze yasigala asasulwa okitegeera. So Pallaso alina okuvaayo n'ataakiriza ekisooka okusizinga fire mu bageto kubanze bino ebintu obiraba omanyi ffe tubabagambe tubitulira side bbiri eya sitanti ne reality. kakati wano mu byakooki Kawagga tuzze nga reality kuba omusajja ono ye waaviirayo n'abanga atekinga n'ayogera ayina abagobirizi bameka abasobola okukozinga violence kuba bokisi omu asuula abatamanyi nga 10 okitegedde bokisi omu bw'ayimirira ewantu nti nyimiridde ku Jinja Road muganda poliisi wejjira nga basudde abantu nga 10 abantu nga 10 abagundi baleeta amasase emmundu omanyi emmundu eyo tewoza owuba eŋŋumbi yo omwana n'akwambika kakati kiri bwe kiti bateega abantu abagenda oyingira ku keti ovo abapoliisi tetuganya amagye bajja kugayiwa bonna bajja kubeerako n'abaana bajja kufuna ekifo ekiri strategic basuule abantu nga 5 abantu nga 5 abo babeerako ne kamera bano abaana babakuba baba strategic kamera nga bu video butandika osatulating obudde bukyali katambula 11 bananga ekiri erugogo abantu bagenda bamalawo bano nga bayise mudda eyo yokka statement ka stefuluma teri ayambalanga sina kindi kuyingira munda kubochero ka video nga kabana ekiri munda ate yo munda wasi wana wabona munda wasi naye ekiri munda shebe efudde automatically era byo babadde beebuuza nti balamu balina amagye bajja kudeployinga gegagendo bera mulimu buli wamu bagenda kubaawo bayinza n'okumala nti badeployinze balaba ayina nviiri gwe balaba ayina nviiri gwe kyokka ne beerabira nti buli percentage ebitundu nga 65 abagenda mu kivulu kya Pallaso bagenda baba nviiri bagenda baba dreadlocks bagenda baba simanyi lwaki poliisi mu Africa batwabaki mu Uganda when you look at South Africa Nigeria osanga nga mulimu abasibye enviri abayina enviri zaabwe ne Kenya in Uganda osanga omusajja omusirikale yenga olababula byasibye enviri ayina enviri gwayita omuyaye anti kati abantu kyebeerabidde nti obuyaye ano kati fe abageta abategeera obulungi bizina ensonga abaana abasinga obubbi basala bina straight bina okitegeera era yalaba owemme yalagala alino kino kifala kati ate perspective y'abano ekireetedde ekyo nze nkimanyi ono omuzoganya abazoganya ow'emagere yali wanvi balowooza ab'enviri bagezi nnyo balowooza ab'enviri baabwe obanze nina ekikazi ekyakola statement kiryawo kinenenene kyaŋŋamba kakati olina okusalako enviiri okube ku kikalu yogera accent yakyo entuufu nemugamba omuyayi omulabira bamupimira ku kikuba olina minzaani epima obuyayi ekikufuula omuyayi bikolwabyo okitegeera si kifaananyi mwolabikira kuba tulabye abasajja musaza enviiri mukubye ebikalu mwe mubbe sente z'abantu mwe mubbe obugi bw'abalwadde basiriimu mubbe ez'enguudo ab'ebikalu abo abasala obuwala ate enviiri ne zibanga kati saawa zino teri asobola kwogera ku ba freedom fighter n'ataleeta Bob Marley muddeyo muwulirize ennyimba ze okitegeera Lucky Philip Dube apartheid wane South Africa teri alimenyawo legacy yawo South Africa balina mentality eyenfu nayo mentality eyekisirwe kakati era embeera bwena atabuka bagenda kuyoola bagenda okuyoola abantu so kati Pallaso olina kwebeereramu kale ku 075565426 ana musanvu yagikabogoza omusomi w'edduwa asangibwa likisya
Kituguma Jinja Road eno berenga akuyamba mu nsonga ez'enjawulo oyina endwadde zitategerekeka akola ku nsonga z'amaka ebyenfuna genda berenga bano ba Pallaso beetaaga saa Nation Property Services Limited ku 0754949325 batunda ttaka basangibwa wali Mutundwe Kisigula Bunamwaya Road nanga politi ziri wali MPG Kabasanda milioni 2 ofuna 5 kwa 25 ate milioni mekanya milioni nyofuna 5 ku 10 ne sauza simiti ziri 5 takateketeke bulungi masanyalaze makubo walungi nnyo okuzaama berango subscribing stories endala nyingi weziri wano tulina story ya Aklam ne Kruthum bidigambo si birungi ate tuleeta police yayogedde ki ku nsonga